This is Nabbanjja in the danger. Yes, alright. Kufifijja kwoli hatenga ngamba nti okola chamanyi nyenyi ndalo kumagate hoje kumideko je bali jotusizako engalo holina corrado kansubirente muli bulungi abalungi abagranana jimisinziro kumagate muje kumideka tana bakwanga o subscribinga gena maso biringa ate otoyinga ko mkwano tunyumiranga no kuyiga bwe tuyiga holina corrado mchala manyidwa nga fefe the queen wabukede tv ngali wamu no magrawo manyidwa nga fab lover bagenze maso kumagate bajaguza mazalibwa ga mutabani wabwa gasokede dala yasawezeza omwaka gumu naye nga wenjogera ba social media in-laws bavude ne bagenda maso kubanga ate ba throwinga comments eza tabu ku mwana ono nga bagamba nti bamutwale mu gym omwana munene abalala bewunziza nga bagamba nti babadde bamanyi omwana wa Pastor Mondo so nga atabala bagamba babadde bamanyi nti ye Tajo wa Julian Rockman nti omwana ono munene so nga bambalabidwako nga bamugamba nti omwana ono tawezeza mwaka gumu olimba omwana ono wamuzaala dda naye nga omukyala amanyidwa nga Lucky Mbabazi avudde nagenda maaso kubanga ate aposting ekifaananyi ekyo kyolengera mu nsonda n'agamba nti yewe yabeerera mu ssomero abaana bamuvumanga ne bamugamba nti alina emimwa eminene oba waliwo omwana eyamuvumanga nga amugamba nti emimwa gye minene wabula agamba nti kyamutisanga n'okubanga ate afiringa out of place nga awulira aswala naye gye yakoma okubanga ate akizula nti wamma baali balimba n'emimwa gye tegyali minene wabula n'agamba nti mulekerawo okubanga ate mubode shaminga abantu okitegere ensonga eno ngigaso olw'ensonga nti social media in-laws batutte ebintu byabwe nga babiteeka ku mwana wane w'omukyalo oyo nga bamugamba nti amutwale mu gym omwana omuto kati amutwale mu gym ate akoleyo ki kwegamba otunuulira ebintu nebikusobera naye nga ye Lucky Mbabazi bwatyo babategeeza n'abagamba nti ate wano ku social media kisukira ddala abantu bakolera ddala omulimu gwa bode shaming okuddako ku mukulu amanyidwa nga Moses Salimuyita Bebe Kola naye olunaku lwaliro agenze maaso kubanga ate ajaguza amazaalibwa ga muzzukulu we yes mutabani wamanyidwa nga Alan Hendrick Sali yes yatuzaalira omutabani era nga naye olunaku lwaliro awezezza omwaka mulamba jjukira nti amawulire gano okufuluma Bebe Kulu mwenyini yagafulumya out of excitement naye nga tekyasanyusa mutabani we yagamba yali ayagala obulamu bwe abukume nga buli private ng'ensi temanyi naki temanyi na mwana we naye ye daddy jajja olw'essanyu eringi amawulire bwatyo nabeera nga ate agafulumya katubagalize amazaalibwa amalungi usonga ate wano kufifija tuinawo omukyala amanyidwa nga Kauda Sofia yawezezza ejobukulu 25 hali mu ggwanga erya Jordan omukyala amanyidwa nga Hajara Nabbanjja agamba nti muwala wamanyidwa nga Pinkto yes Precious Promise amanya mayitirivu naye nga agamba nti yawezezza omwaka olunaku regular songa ate mwana mulezi amanyidwa nga T-Rex mama we naye yawezezza ejobukulu ejo gyesaategedde naye nga ali wano kufifija Danis Anka ate nga mukaseera ke kamu ne mwana muwala amanyidwa nga Hajara na Kisoze mutabani wamanyidwa nga Hashimo yes awezezza ejobukulu esatu katubagalize amazaalibwa malungi ya tuberenga ate olunaku lugenda mu maaso okuddako eside eno omukulu amanyidwa nga Alozia Semukasa yangono ye mubaka omulonde wa Lubaga South yagenze maaso bwatu nabeera nga ate abayiwamu tanka y'amazzi teri kujulwa okitegeera gabwerere for free so nga ate ye omukulu amanyidwa nga Honorable Muhammad Segirinya nga bwe yasuubiza nti bwalifuna ensimbi ez'emmotoka agenda kubanga ate aziteeka mu bantu be ab'ekawempe nawe gutyo bwe guli tanava ku mulamwa jjukira nti ensimbi zino zaatuuse dda buli mubaka yaweereddwa ensimbi eziwerako ddala miliyoni 2 ez'emmotoka wabula nga ate yategeezezza nti agenda kubanga azikozesa okuyamba abantu b'ekawempe basobole okubanga ate munange bebbulula ekintu kino ekyobwavu bakulaakulane mu nsonga ya business. Thank you so much Honorable okuddako ku mukulu speaker wa parliament essaawa eno amanyidwa nga Jacob Olanya gye buvuddeko awo amawulire gatutukako ndowooza omwezi nga gumu n'ekitundu emabega nga omwami ono abuuse mu kuva mu ggwanga erya Uganda nga embeera si nnungi era nga ababaka ba parliament banja babadde nga bamubuuza bakuba emmeza bagamba nti twagala kulaba speaker yabula yalagawa ne batuuka n'okubanga ate bamubika kakati agaliwo gagamba nti ono yakomyewo mu kasoobo era nga gyali mu makage agasangibwa emunyonyo mu bufunze mu ggwanga mwali okuddako ku mukyala amanyidwa nga Robina Nabbanjja yes ono ebyokugaba ensimbi yamaze dde okuba nga ate abikubamu full stop awo byakomye ate afunye oli mulaba olundi so nga ate ne mwabo abafunye wenjogera waliwo abagamba nti amasimu gaabwe baga blockings oluvannyuma lw'okuba nti bafunye emirundi ebiri era ng'omukulu omu yavudde nagenda maaso kubanga ate ayogera ku nsonga eno ng'agamba nti yesimu ye bagiblockinze olw'okuba nti yafuna ssente emirundi 2 ate zonna nazi withdrawing n'agenda neyokolera shopping kati yakeera ku makya ng'essimu bagiblockinze naye ng'omusango gw'abamulanga gwakubanga ate munange afuna ensimbi emirundi 2 ate nga ye agamba nti n'ekisookera ddala essimu ye teyali registered kati yeebuuza wa gye bajja ennamba ye okubanga ate munange bagiteekako ssente yes embeera bwetyo bwefaanana naye nga mukadde ke kamu omukyalo ne yavudde nagenda maaso kubanga ate ategeeza eggwanga ng'atugamba nti obulamu bwe
buli mumatiga oluvannyuma lw'abantu abatategerekese okulumba gyazaalibwa ku kyalo nga bagamba nti bamuwoninga. Yes, agamba ku kyalo eyo gyazaalibwa brother we yetawunikira akawaayo naye nga bagenze maaso okubanga bamulumba nga babuuza brother we nti Nabbanjja oyo atwagaza ki oba ayagala ki, naye nga bagamba nti kino kyaddiridde oluvannyuma lw'akatambi kali akagenze maaso okubanga katambula ng'omukyalo n'agenda maaso okubanga ate akakalabya emirimu gye mu bitundu byeyo ekasese nga agamba abantu nti ebintu bye babawadde tebisaanidde, gavumenti yeetaaga okubanga ate ebawa ebintu ebirungi ebyo bye babawadde bigenda maaso okubanga ate bibaswaza era nga mbiyagoba mwe mwali obutimba blanket biki amawulire ago nagakutusaako. So oluvannyuma lw'ekyo kintu agamba nti abantu abatategerekese balumbye ewaka mu kyalo gyazaalibwa eyo Kakumiro ne bagenda maaso okubanga ate batisatisa brother we. Agamba nti kino ekintu kyamususeeko ate ne kibeera nga munange kimutiisiriza ddala nga bw'okiwulira. Ebyo nga tubitadde ku mabbali oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'ayogerako ku bayimbi okubanga ate bagenda ewa Salim Saleh okusabiriza ensimbi. Omukulu amanyiddwa nga Katolu Bwamba yavuddeyo jjukira nti essaawa eno ono ambasada wa Waragi, yes, alina kampuni emu yagenze maaso okubanga ate emuwa omulimu okubeera ambasada waabwe naye nga kampuni eyo ekola ki? Ekola Waragi. Ya omukulu oyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza Bobi Wine nti ebyo byabagamba ye tabajja na kulwani na ku Museveni byabagamba agende abinyumize ba supporters be ab'ekibiina kya NUP mukadde ke kamu n'aga amagezi gabawa agende atuuze family members be babagamba ebyo bo tebalina budde bwe. Okitegeera yayogedde awo ebigambo bingi n'agamba nti bonga babayimbi tebasobola kubanga ate balwanyisa Museveni. N'agamba nti ekisokera ddala ekibiina kya Woma si kya politiko kibiina kya bya buyimbi so si kya bya bufuzi. Bw'ati bwe yamutegeezezza omukulu oyo. Ensonga eno yayungudde omuwanvu n'omumpi era nga nagikulambululidde olunaku olweggulo nga byonna byonna biva ku bayimbi kugenda wani wa Salim Saleh. Yes, Bobi Wine bye yayogera, Bobi Ekulu bye yamuddamu ate n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon bye yaddamu. Kakati mwana mulenzi amanyiddwa nga Tough B naye yavuddeyo n'agamba nti ye ensonga ezimu kwezi zamwawula ne Bobi Ekulu oluvannyuma lwa Bobi Ekulu ate okubanga ayanukudde Bobi Wine. N'agamba nti ebyamulemesa okubanga ate abeera ne Bobi Ekulu kwe kuba nti Bobi Ekulu alina omutima ogw'okweyagaliza yekka nakyemalira ali so selfish. Bw'ati bwe yatutegeezezza okono n'agattako okubanga agamba nti ate oyo Dr. Jose Chameleon ye mukolimire kwegamba aliko ekikolimo ne bwafuna ensimbi ezenkanawa at the end of the day zimuyita mu ngalo. So nezo zafunye agamba tagenda kubanga awangala nazo zigenda kufuumuka mu ddakiika emu bbiri ojja kuwulira nti Chameleon ali yala. Mukadde ke kamu Dr. Jose Chameleon nono mwennyini kigambibwa nti yagenze mu maaso okubanga ate atunda music catalog ye n'abeera nga ate ajuguza aba Yoga Tunes App Management. Kigambibwa nti bano bamuwaddemu ensimbi eziwera ddala buba buwumbi 3.5 billions. Yes, ze bamuwadde wabula nga kigambibwa nti ono si omuyimbi asookedde ddala okukola ekintu ekifaananako bwe kiti. N'omukulu amanyiddwa nga William Kaabya n'abalala bazze bakola ki? Bakola ekintu kino ne baguza aba Yoga Tunes App Management nga babaguza catalogs zaabwe wabula nga kigambibwa nti ye yasookedde ddala okubanga ate ye agitunda ensimbi eza waggulu ddala kubanga yo omukulu amanyiddwa nga William Kaabya album ye yagitunda miliyoni 5. Ya so embeera bwetyo bweyimiridde ku side y'omukulu oyo amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon naye nga ate ne mwana mulenzi amanyiddwa nga DJ Jacob Mutuuze teyemulese kye kimu yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogerako ku nsonga ye n'amutegeeza nti Chameleon yayonona ensimbi ze ng'akyali muvubuka kubanga zaali zimuyitaba wabula ate yazimaliranga mu bakyala ng'amalira mu bakyala nga takola bintu byaki bya mugaso y'ensonga lwaki ssaawa eno omulaba nga ali mu ba Beggars Association. Oyo ye DJ Jacob Mutuuze munange ye bwe yasobodde okubanga ate amugamba esaidi eyo. Mpoza ate okwongereza ku nsonga y'okubanga ate atunda music catalog ye kigambibwa nti singa oba ogitunze oba tokyalina lukusa gwe ng'omuyimbi ku music woyo wabula nga ate okuperforminga awantu wonna olina kusooka kubanga ate osaba lukusa bano abantu boba okoze ki boba oguzizza. Okudda ku mwana mulenzi yamanyiddwa nga Julius Kitoleko fena gwe tumanyi obulungi yali abulidde mu ggwanga erya Japan ono bamukomezaawo nga bwe nakugambye olunaku lwabadde lwaggulo era ng'ono yasuze wali eri ku Jinja Road Police we yasuze omukulu oyo. Embeera eno yayongedde okubanga ate enyiza abantu bangi nnyo ng'ebajja mu mbeera era nga wenjogera omukulu amanyiddwa nga Calvin Rich Kayanja ng'oyekazaako erinnya ly'aba President w'abankuba Kyeyonga ayina ensonga zayisaawo nga omuntu lwaki mbanzi kwogera kanzikuwe ate ozewulireko oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Obwangu bwe mwataddemu okuzza wano Sekitoleko eyadduka mu nkambi y'ebyemizannyo mu ggwanga lya Japan ne mumuzza wano e Uganda singa bwe bwangu bwe bumu bwe muteekamu ku bannayuganda babalaajanira ebweru mu mawanga g'ebweru nga bafunye ebizibu. Bannayuganda bangi abali mu makomera temulina wadde update gye mutuwanga ate amabaluwa mugafuna n'emiranga mugiraba
naye obwangu bwe mwataddemu bwokka okulemesa Ssekitoleko yagenze Japan okuyiiya obulamu bwe. Muvubuka atalina mulimu, alina abaana, alina omukyalo ow'olubuto atalina wadde amaka, atalina wadde famire, yagenze okweyiiya. Ne muteekamu obwangu ne musitukiramu nawudde na minisita agenda Japan. Naye nga wano Abannayuganda abali mu makomera mu mawanga g'Abawarabu basajja mmwe temuvaayo, temusituka. Naye okulemesa obulemesa omuntu abadde asazeewo okweyiiya omwanguwiramu. Naye Abannayuganda babalaajanira, minisitule bagiwandiikira, temulina wadde reply gye mukola wadde okusitukiramu, naye babagaye nti Omunnayuganda addusa agenze kuyiiya bulamu bwe. Tubuuza Abannayuganda be basibidde mu mawanga ago, lwaki temusituka basajja mmwe? Bannayuganda babalaajanira enkya n'eggulu abasibiddwa awatali musango gwonna gwe bakoze mu mawanga ago mu ggwanga lya Japan. Abannayuganda bayitirivu abali mu makomera nga tetulabangayo minisita yenna yali asituse. TV stations, empapula z'amawulire na buli omu yenna abadde awandiika ku kudduka kwa Ssekitoleko kye mugaa temuwulira miranga gy'Abannayuganda balaajanira bweru w'amawanga, makomera mu Bawarabu n'amawanga amalala gonna. Kati ne gye mwajja yennyini Ssekitoleko Abannayuganda abali mu makomera mu Japan lwaki bo tebafiibwako? Omuntu eyabadde adduka obuddusi okweyiiya agenda akulaakulanye obulamu bwe yeeyiye nga ne sente agenda zijja mu Uganda ne musitula enkundi ne mulaga emitima emibi n'obutaagaliza ne mwagala abayitako nnyo. Lwaki Abannayuganda baba stranded? Temwanguyiramu ne mukozesa measures ezimu. Teriiyo embassy etaakubye mwasi, teri ataawandiise, teriiyo mukulu ataayogedde ku Ssekitoleko eyabadde adduse mu nkambi. Naye lwaki ababanajjanira ebweru Abannayuganda abali mu makomera nga beetaaga kuddizibwa wano? Bo lwaki temukozesa bwangu bwe bumu nga bwe mwakozeseza kati nabalabye ku kisaawe omukulu eyabadde adduse tumukomezaawo? Abantu ababalaajanira abali mu makomera lwaki temukozesa gemaanyi ge gamu n'obukugu ne supiidi yemu okulaba nga mubalesituwinga? Bannayuganda, gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs tuli disappointed nnyo kuba bulijjo tumanyi musirika busirisi nti oba temulina measures zikola mirimu, naye ku Ssekitoleko yadduse okuyiiya obulamu awo mwayanguye nnyo. Naye babagambe nti waliwo omuntu ali mu kkomera yeetaaga bwetaazi kiwandiiko kyammwe okudda olabe bwe mutambula ng'enfudu. Bannayuganda babalaajanira, abantu batuuse kwetta lwakuba nti temubafuddeeko, naye omuntu yagenze just okweyiiya ne mwanguwa ku supiidi bwetyo. Bannayuganda engumi n'engumi ziri mu makomera, temulina lwe mwali muvuddeyo wadde n'ekiwandiiko kyonna. Bannaye tuli so disappointed. Mwagala nnyo okulemesa ddani okuyamba abantu abeetaaga obuyambi bwammwe. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni, ebisiraane, bakuba, onoonya mulimu, mukyala oba mwami weetaaga mukisa, olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulukuku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 17 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani. Tosubwa yangu wawonyezebwe. Tokuda ku mukyala amanyiddwa nga Doreen Nasasira. Yes, ono naye yavuddeyo n'abeeraga ate atulaga ku nzirusi ye empya gye yakeeyiwamu n'agenda maaso kubanga ate akaptioninga nga abuuza abakyala nti gwe kirabo ki kye wali weeyiyeemu ekyasinza okubeera ekyebbeeyi ennyo. Okitegeera? Yes, mu bufunze abakyala muyiga okubanga ate mweteekamu ku nsimbi, mulinde okubanga mulinda buli kimu abasajja babagulire. Bw'atyo yeeyiyeemu akamoroke akapya tukutuku ebirungi tubyagala, naye ate olusi twagala ebyobwerere abakyala abamu. Kansubire nti gerekese side eyo okuda ku mwana amanyiddwa nga Sheira Gashumba. Yes, omukyalo no agenze maso kubanga ate akyacyanca wali wona nga bw'okiwulira oluvannyuma lw'okubeera ng'ate erinnya lye lifulumira mu lukalala lwabo ba most influential African women ku Twitter. Yes, omukyalo oyo yabadde munyonyini ddala. List eno bagikola nga erimu abantu 200. Yes, era nga ekolebwa kampuni emanyiddwa nga Smart Data Power esangibwa mu ggwanga erya France nga bano bakolektinga data. Sheira Gashumba yabadde mu nnamba ya 5 era nga teyabaddemu Munnayuganda yekka, kwabaddeko Abannayuganda ab'enjawulo awo okugeza nga Dr. Ruth Achenga yabadde mu nnamba ya 64. Omukyala amanyiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga yabadde mu nnamba ya 84. Diana Atwine yabadde mu namba ya 84. So nga kuliko omukyala amanyiddwa nga Linda Dani yabaddeko omukulu Honorable Zake n'abalala awo abatonotono babaddeko. List eno ebeeramu ba Africans bokka nga bw'owulira, obula nga ate abasinza okubanga bali ebifo eby'amaanyi nga bw'omanyi Nigeria mu Africa yawamba dda yabadde be basinza okubanga ate beetikka ekifo ekyo. Naye nga tubeere nga ate munaye tumujagulizaako kubanga si kyangu okubanga ate munange ofulumira ku list efaanako bw'ekyo ne banne abagenze maaso kubanga ate bafulumirako.
Okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Shiba ngonono yeekazibwako erinnya lya Nakyeyombekedde yavuddeyo nga ali mu interview wali ku Spark TV nagenda maaso okubanga ate adefendinga title ey'okubeera Nakyeyombekedde n'agamba ekisookera ddala mwe Nakyeyombekedde mulabanga omukyala eyalemwa omukyala ali awo alina ebisiraani ali buli kimu naye ye kyabategeeza nti omukyala Nakyeyombekedde abeera mukyala mukozi olw'ensonga nti abeera asobola okwerabirira nga taliiko musajja akwatirako wadde taata wadde omwami wuuno buli kimu abeera akyetuusaako Nakyeyombekedde aba asobola okwezimbira amaka asobola okulabirira abaana asobola okwegamba buli kimu abeera akyekolera era ng'agamba nti Nakyeyombekedde mwandibadde nga mumukuliriza ddala nga w'amaanyi nnyo nnyini ddala wabula ate yagenze maaso okubanga abategeeza nti ekyokufumbirwa takigaana era naye ayagala okubeerako omulavu naye ayagala omusajja oyo anaamwagala anaamutegeera anaamuwa respect nga anaagondera ebyo ye Shiba byakola ki byayagala okitegeera ali single naye tajja kubeera single forever wabula ate yataaga pattern oyo alina qualities oba alina ebisaanyizo bino wammanga ekisooka agamba nti alina okuba nga ali mu mukwano ne Shiba nga ali even obsessed okitegeera ate nga tabeerangako mu mukwano na mukyala alinga Shiba wadde nga yabeera mu kkoona abalalala naye nga teri Shiba luka like gwe yali abaddeko naye so nga ate mu kaseera ke kamu agamba nti alina okubeera nga ali respectful ng'awa Shiba ekitiibwa kye ate nga n'omulimu gwe gwakola gw'ekitiibwa oba ne status ye nga Shiba bwali buno obukete bonna alina okuba nga abukola ki abuwa respect olw'ensonga nti ye Shiba kyayagala ayagala omuntu oyo agenda okuba nga ate amuwa essanyu so omuntu agenda okuba nga amunyiza agamba nti alina okubeera nga ali supportive ng'amuteekamu ku kasente ng'agenda n'akola si byakulowooza nti Shiba agenda kumuwa era nga oba gwe oli eyo ng'olowooza nti Shiba agenda kuba nga atakuteekamu ensimbi tali ready era ng'agamba nti bw'oba ng'oli eyo ng'okimanyi nti ebyo osobola okubikola genda mu maaso bere nga takola ki omwepikira ogudda ku mukyala amanyiddwa nga Badblack Masolo Queen ebyo twabitegedde dda naye nga avuddeyo nagenda maaso okuba nga ate ayanukula ba social media in-laws oluvannyuma lw'ebyo byagenze maaso okuba nga ate bibeerawo ba social media in-laws bagenze maaso okuba nga ate bali ennumba nga bagamba nti Badblack bujo tumanyi yazimba Badblack nga yagwa mu sente yazikozesa ki kati nno n'avaayo nagenda maaso okuba nga abakolera live n'abategeeza nti ekisookera ddala yesu omuzungu namubba naye saamubeera ku magezi gange waliwo abampa amagezi tegeeza nti sente saaziriiko bwomu era n'abategeeza nti yes ennyumba okugigula nagigula ye munyonyo naye ate munange at the end of the day court yakola ki yatwala amaka gange buli kimu so mbadde nga mpangisa nagenda maaso okuba nga ate abaanukula wabula nga mukadde ke kamu yagenze maaso okuba nga ate asomera n'omukulu amanyiddwa nga Salvador agamba nti ku nyumba Badblack kwabadde asula zaabadde za mwannyina Badblack yagenze maaso okuba nga ate akaka eside eyo ngera abasinga obungi bwe mwabadde mukisuubira kasooka ate mukwe oluvannyuma mbere nga ate nkusiibula omulungi omwagalwa kati gwe Salvador Mwanji yakuloga Mwanji wamusooka mu comedy industry kati Mwanji boss wo bakapere bonna bakusinga tokyalina comedian Lajivu yakuwasiza omukazi n'akukolera embaga n'akupangisiriza ennyumba n'akuteeramu buli kintu n'akufunye omulimu ku leediyo naye kisiraani kyolina kigenda kikumba abantu mu ttako ng'osanyusa oli mu lugwala eri ennyumba gye navamu yali ya Kellen Namusisi so lekera okweyogeza mbonnoonya obalina ebayimirira kusasula $1,600 emyaka 2 ku mannyoko kisiraani ojja kumpulira gende mwa Mwanji akuvumule yakuloga mukwano Mwanji yakuloga tokyaddangu waggwako onoonya akakambaaka Yes, webale kubeera mulabi mulungi wa Fifi the News anka ku kipenzi twataddeyo dda abaana banoonya abaana bafunye dda ababeezi abasinga obungi era nga n'omukyala gwe twakoze kola koregulo yes akedde kubanga asiimaga gavumenti yafunye dda katubagalize okutambula okulungi mu relationship ate banange mbeere bawanguzi tubeere nga tusamba gawuni ne gomesi n'ekimere tukole ki tukifenke ngenda kubanga nkuteera kawa linki gwe tanaba kubanga ozula pije kipenzi osobola kubanga ate wefunira omubeezi olunaku lwenkya ngenda kubanga nkola kubanoonya bokka sigenda kubanga ate mbuulirira ate 10 mpeera giraba 10 mbeere bulungi mbagala nnyo Muera va.